Obulwadde bwa Kkookolo mu ggwanga naddala mu baana ab'eddwaliro erijjanjaba Kkookolo okuva ku Uganda Cancer Institute okuva e Mulago batandise okutalaaga amasomero nga basomesa abazadde n'abayizi ku ngeri gye balina okwerindamu obulwadde buno. Abazadde n'abayizi basomeseddwa ku ngeri gye bayinza okwewalamu obulwadde bwa Kkookolo naddala mu baana ssaako obubonero kwe bayinza okulabira nti omwana alwadde obulwadde buno. Ndagirwe Mariam, omukugu mu kujjanjaba Kkookolo w'omu baana okuva mu Uganda Cancer Institute, agamba nti omuwendo gw'abaana abalwala Kkookolo bali wakati w'olukaaga n'olusanvu buli mwaka. Waliyo ow'ensigo, ow'ebinywa, ow'ebizimba, ebika bya kansa bingi, naye ebyo bye tusinga okulaba mu baana ku Uganda Cancer Institute. Kansa mu baana teri amanyi kimuleeta, era tetuna kye tusobola kukola kumuziyiza, wabula kye tusobola okukola kumukwata nga bukyali. Ono era annyonnyodde abaana bali mu kujjanjabwa e Mulago nga balina okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, era agamba nti bali mu bwetaavu obw'amaanyi. Ya Uganda eddagala erigula obujjanjabi we buli ku Uganda Cancer Institute era bwa bwereere. Naye byonna era tesobola bikola. Abantu bano nga bafuna mu lugendo lwabwe olwa kansa babeerako bye beetaagisibwa, baba balina okulya obulungi, beetaaga transport. Obujjanjabi bwa kansa buno buwanvu nnyo. Omwana kumpi abazadde bamala omyaka gumu, ebiri, esatu nga bajjanjaba omwana, bajja mu ddwaliro, abamu bajja buli wiiki, emirundi ebiri mu wiiki, ne weesanga nga ennyingiza yaabwe tataaganyizibwa. Kati we muvaayo ne mubakwatirako ng'essomo lya Twinbrook we likoze olwaleero, batuwadde ebintu bingi. Kikusaamu nnyo amaanyi nti no gye tulaga abantu betuli mu kukuza, abaana betuli mu kukuza bajja kulabira ddala nti nno balwanyisa Kkookolo mu baana ne mu bakulu. Abakulira amasomero omubadde emisomo gino nabo boogedde ku mbeera y'abaana, kyokka ne basaba abazadde okufa ennyo ku baana naddala kasita babazuula nti balina obulwadde bwa Kkookolo basobole okuwona. Eat as well. There are members who don't want to eat. They are always in the sick bay crying of ulcers, because they don't want to eat. Cancer is a deadly disease. Don't call it upon yourself. Bano era balina ebintu ebyenjawulo bye babawadde okusobola okubabeezaawo. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, gy'otobadde.